Mbalamusiza nnyo abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo. Nzija n'abasajja eŋŋwaŋŋuli n'olunaku olwaliro nze n'abasajja eŋŋwaŋŋuli nze ne mukulu Kimbowa munnamawulire nze ne mukulu Obote munnamawulire ate community expert nga tuza okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Olunaku olwaliro tuze kwogera ku nsonga y'omusumba Bugingo ne mukyala we Teddy. Mukyala we Teddy Bambi tuze kwogera akyali mukyala we mukyala we bayampita tamukolangako divorce koze omukyala yagaana kale ne bwetyo tutambula era singa yagikola singa yejjusa sebuzi mukulu Obote nsaba obuuze ku bantu abatulaba mwena twagala okubabuuzaako wano. Tukwebaza omwami Kwezi okutukyaza tubebaza nammwe okuba nti mulaba olunaku lwaleero lwa Yidi era tuyozaayoza abasiraamu mwenna abali mu kiseera kino oba vidiyo ne batuwako nkya tubayozaayoza nti mwebale nnyo okuyita mu lunaku abatuyise ne tugaana okujja waliwo n'abatatuyise so nga ate badde batuyita naye nga tubasanyukiddeko nnyo nti mwebale nnyo okuba nti mutuuse ku kkula lya Yidi. Ekyo kikulu nnyo. Sebo mukulu Kimbowa nsaba obuuze ku batulaba. Abatugoberera yonna ku mikutu gyaffe emboozi eno ku mukutu gw'onooba gw'ogisanze wonna onooba ogisanze tukubuuzizzaako ne tukwebaza gye weekoledde bw'oba musajja ng'oli mu kakunizo k'obufumbo ng'omusumba kaalimu naawe tukulamusizza nga wawasa omukyala aganye okuzaala abafamily bakulumba kati naye musumba alina abafamily tebamuluma naye audience public ngunkyala talizaala kyakitegira kale omusajja nga oli mu mbeera yakakunizo nga bakunyigidde ewantu okumuuzizzaako n'omukyala yenna nga baawe yakuterawo embeera n'ova mu bufumbo obwo naye nga gy'oli abaana bo bakuza kimafiya single mother single handed naye tukubuuzizzaako nammwe abaana nga muli wakati awo taata yabalekawo mama yabaddewo kati otuuse okuleeta omusajja taata tumuyita oba tutona abaddewo tutona abaddewo watuge tuhayalinge mwami Kwezi nga musajja mukulu agituulemu otuula wali oyambadde ekkanzu yo bulungi otakuzanya nenzitulula n'otuula taata omupangise kati osaba n'omutwalo ate lwakisigufuna siri taata yanti batusigu batozaala anti ngutwala ku lwoli ataliiwo n'omutwalirako bw'aba asiimye muweerezaako kale no bwentyo bwetandise n'abakulu bano basajja banyumya nnyo ate era bannamawulire abalina kye bamanyi. Mukulu Kimbowa akolerako ku Soloti sekola ku Soloti naye nasabira ku ekyaki yange ekyakiyo kiki ky'omanyi wakati w'omusumba Bugingo ne Susan manyi nti ye mukyala we kale muganzi we kubanga ate we n'agamba mukyala we ate ekitiibwa kye yakitulamu ye maama Teddy akati ono ye muganzi we gwamaze naye emyaka ndowooza gikunukkiriza omusanvu kati giweze omusanvu ng'ali mu public yamufuna tunatuuka mu COVID so muganzi we gwali naye akaseera bwe kati ak'emyaka 7 muganzi we yamusuuzisaawo amaka kubanga mwami Bugingo yali atuuludde bulungi nnyo nga akkalidde mu maka agalimu abaana abeeyagaza omukyala naye n'ebyobugagga ebyaliwo obudde obwo ekyaki yaliwo amaka gaaliwo emmotoka zaaliwo naye kwegamba ono Susan najja n'ayingira mu kintu amaka munnaye musumba ne gamuyita gatyo mu ngalo. Susan mumanyi ng'omuntu amasano yaliko emboozi emutambulako etali ya leero eri myaka 30 okudde emabega otutandikire Susan yaani kubanga community expert watu wabula kubanga abantu abasinga abali babaddeko abadigize mu myaka gya 9 mu Kampala wano bamanyi Susan abadigize bonna abadigize abali mu eyesente kati bw'onoonyanga abasajja nga baragadi kuba sijja bali abakasino mu Kampala baragadi bw'obanoonya ajja kugamba Susan mumanyi yali muwala w'amaanyi nnyo bw'abi yali mu kasino ate mu kasino wabeeranga abasajja wabeeranga bazimwe wabeeranga bakabubbu bana baagulanga music abateekanga abayimbi kakati omuwala oyo nabira ekiwala ekigimu ekidigize ekibeera mu kasino manyi kasino balina oba bwe kati bikyaliyo naye okubudde buli babeerangawo n'ebiwala ebigenda okusanyusa abagagga
babeesabeesa. Era nga omugagga bw'oba owangudde bakuwayo ekiwala ekigenda okukubeesabeesa. Nga bakikuterako nga bonasi. Byabangawo awo nga byebitiggula. Ye ate kyo kiba tekyagala muntu alina ssente. Jjukira mu kasino alina ssente amanyika n'atalina amanyika. Aweddemu amanyika n'atalinaamu. Kubanga abasajja bajagala ssente ne bazikuba ku mmeeza milioni 8 za kukuba mu zaabu. Katonda wange. Milioni 5. Milioni 3 oyo ye mwavu. Azze n'ebisatu. Kati awo nga Susan waabalira awo. Nga waabalira byali ebikola muli naye lwakuba nti balina enkola etaali nnungi ebiseera ebyo. Abawala abo bakubanga empisa ez'abalemesanga okuzaala. Era abawala abaakola mu kasino mu budde obwo bonna abasinga tebalina abaana okuggyako eyali azaddeko. Oyo gwe yakomako. Kubanga empiso zaabasirizanga amagi. Tebaagala obeere ng'ofuna olubuto. Bagendanga live. Tebaagala ofune olubuto okagamba onoofuna olubuto ojja kulemesa bizinesi okweyongerayo. Abakulu babakubanga live. Ate abagagga bambala naawe abo. Kati olw'obulwadde bwa sirimu tebabulowoozaangako. Gatooza abafudde ki? Abafudde gwoza bafudde ki? Si kirungi kwogera ku mannya g'abagenzi naye waliwo abasajja abadigiza abagendageddeawo. Oyogedde ku mannya g'abaana abasooke bonna baagenda. Abasajja abo waliwo twawuliranga babakyusanga n'emisaayi. Olowooza balwadde kyo okukyusa omusaayi. Abasajja leka baadigidanga budigizi live musasi ku nnyama. Watonola. Kati najja abeera mu mbeera eyo era ojjukira emboozi baali ku TV awo ku programu eyo gye bakola n'omusumba ku Sande. Namugamba nze gwolaba nabeeranga mu kasino naye abavubuka tebandya. Nsumba naga tebakulya ng'oli mwannyinaabwe. Nze musumba kyebeerako nze mba nkitegeeza nze gwolaba wemba ndi ku kintu mba ndi ku mulamwa. Olwamatiza musubbaawe. Kakati mulamwa ki gwe yaliko? Mu kasino yali ku mulamwa ki? Ku mulamwa yali abuulirayo njiri. Mu kasino yali mukozi yali bana abawala anti kati anagamba omulamwa yali kugwanjiri. Mulamwa gwali ki? Enjiri budde obo yaliwo. Ati ngugamba omulamwa gwali ki because leka nkubuulire. Mu bifo ebifaanana bwe biti. Omuwala yenna kyobola ku interviews ze bakuwa olina okuba nga olabika buki bulungi. Eyo interview esooka okola mu bifo ebyo ne bw'oba olina amagezi ng'omanyi okubala ssente ng'ettabbu nga gwosobola nozibalya mu bbanga oti n'okwata ng'oziwulira amaloboozi teri ayinza kukuwa budde nga tokoze ekitofaana bulungi. Ennyasha erina okuba nga kweri langi. Tulina abasajja bebayita bapimpu embavu bapimpu. Ate bafona batya? Bapimpu be babeera bana be bakwanira. Pimpu babeera omwo nga bo babanga baba bulooka basipotinga bawala banyirira. Ontegedde? Sky Soldier. Webale nnyo. Akati ye ate yaba manager wammwe n'okutestinga atestinga obulungi ennyo. Era kufunira ekigagga. Gomanya ekibeera eyo. Kubanga omugagga ajja n'akubuulira specifics n'agambira ddala gy'ayagala. Kakati gwe n'olyoko ogamba nti oli agenda otukolera. Kubanga yamutestingako n'amuwulira nti. Oluusi n'abagagga basonga. Otegedde. Kiyinza okuyitawo n'asonga. Kakati tubadde tukyagenda mu maaso. Olugendo lukyalutambula oba otayingidde mu buyingizi. N'alyoka abeera mu mbeera eyo ey'okuweereza abagagga. Okumalira akaseera mpaka ndowooza omulimu gwe gwagendaga kukendeera gugwamu amaanyi. Kumbe bano banyini kasino bamaze okumukuba ebidagala ebyokugaano ebyokusiriza amagi. Golowooza bagenda noonya mwana. Amwagala. Kati bugagga bunywezesa eki. Omusajja atandise n'ova mu ssaala. Gwe watambulanga n'omusawo w'ekinnansi eyali ayagala makula. Ani ono? Omusajja yafa. Waliwo omusajja yafa oyo omusajja yafa. Ate kati ni mukyate amagi gaasiriira. Ku bibiri ki ekituufu? Nze natambulanga na musajja eyali boyfriend we ow'omu kasino. Naye yali wa mu kasino. Nga gukwata ensawo ya ssente. Nedda nze ntambula n'ebiseera bino bya maaso naye nga ye yali naye mu kasino. Kati mu kasino omwo kyono kye namuyigako nti yadde Susan abo balinanga abasajja ono naye yabangayoko n'owuwe owaddala gwayagala bw'aba avudde eri mu kudaliza ate alinayo mukati yono omusajja wange omugenzi kakati Moses
nti ye yali boyfriend we ow'omuki ow'omu kasino yadde nga biri byabangawo naye ono yali boyfriend we kati oli omusawo gw'ogamba Dirisa ye gyali wano nziti Mpererwe Dirisa yamusiba anti Dirisa ebya Dirisa nayo bizibu kuba mbu yamufunyisako ku lubuto ate mbu olubuto ne namugamba luyiise ani yagamba nti luyiise ng'omuwala n'agamba mbu luyiise Dirisa n'agamba olimba nga luyiika lutya luyiika nga windoza kompyuta yaliwa kumpyawo yali alutadde kumpyawo lulyoke luyiike nga window anti Dirisa toza nekimunyiiza kati era mu bisibye birimu Dirisa ne kasino era Dirisa alina okuvayo annyonnyole kituufu yasiba kuba naye alumiriza yagamba yayiwa olubuto lwange Dirisa ali awo Mpererwe musawo wa kinnansi musawo muganda waliwo Empererwe awali omuzikiti omuzikiti abankulagirire nti naye waliwo omuzikiti kati emmanju w'omuzikiti we wali emboga ya Dirisa kati basinkana wano ono Makulu mu kibuga muno Makulu abadde Sitegaalo Sireya abadde wa muno bw'agendako Makyaki bw'agenda kujeriko ne Wakakande Makulu ali we Wakakande okuvaawo okugenda mu Ndebe okusanga Bujinga Wakakande tolaba nga ne Kakande yali taata we nga Bujinga agendayo Mwanjula wamma ye nali taata bino bitwandagana Mwami Kweza atule wali kati Kakande yali masinale yatula wamma nga taata nze kukira bulungi okanuka walake ka Mukyaki ndiga ye ya Mukyaki kakati oli omwami yafa ow'omukasino ow'omukasino ye bambi mukama amumuza emirembe yafa naye yafa akukuluma nga kikyate ye kyakukuluma kati ye kyakukulumira agamba nti ate bwe baavaayo mu mbeera eyo ate Suzan yamwerabira yagali wali girlfriend wange bwe nalyanga ku mugaati gwe kwolya bwe nagulanga eryenvu lyendeko lyolyako ate tukati owa nti ate tutuuse eno mu nsi eno ey'akasente kaza tondabawo nga Makulu olamaze okufuna kasente agudde mu mugagga we wano olina akukuluma kyekiri kyewagambye nti weerabiranga muntu yakusookako kakati oyo bambi ne naafa yafa ajuuzaawo yafa pressure yafa ndwadde ze nga muntu however ne baatandika kubimugattako nti ayo Makulu yamuyonjezza kubanga omudomo gwali nagwo mungi wano omudomo gwali mungi agamba era ye ng'agamba okulya embizzi n'enkaafu Suzan talizaala kiki era ekyo kiba kikolimu ky'omusajja afudde akyogera kugamba buli musajja akwata ku Makulu amwagalamu mwana ayinza okuba nga atambula amanyi wali omukazi golaba nga anyumuzaalamu kaba mubaddeko okuvyaga atya kaatambula kireka atambula naye muna ebyokuzaala kwe alinayo omwana we ekirungi yazaalayoko yamuzaala mwana twamulaba twagenda otandika omulaba nga alina omwana bakuba ate ekisinga okwewuunyisa ono omusajja siraba lwaki kimukaabya nti ate alalaba baana nga yamwadoputinga n'amwana erinnya naye singa badoputinga wuwo ne bamuwa n'erinnya ne bamuwa erya Kwezi yakingwa ne balimuggyako anti izo waliwo endagaano yatuukibwako wakati wa taata w'omwana kubanga omwana ye Niyonzimaana ate ne Bujingo ye Niyonzimaana ate Bujingo wa jjojjoozi kakati omwana bw'aba musajja Muganda ng'ate Niyonzimaana Banyarwanda ate Bujingo si we Masaka atugamba Bujingo nti we Masaka kakati tuvuddeyo oyo afudde akukuluma ne pressure ne nakati abadde kugambye afudde n'ekigambo kyekisembyeyo nga oyo yali mukwano gwo nnyo banfe yanfira na mu ngalaati bambi naye nga afa Makula twali ffenna bwati bwe yakutuka agamba twali ffenna naye lwaki otuuse mu birungi aye tondabawo neerabira ennaku yali amaanyi kwazi twabeeranga naye Makulu oyo ennaku yali amaanyi yali takyalina kasente wadde ekikumi omusajja yalinamu naye kwegamba ndowooza kano kangi akali wano ak'okuyoola mu ndiga kangi kuba kati Makulu akyayagala kyalya emmuluka gyagala ovuga gyavuga ennyumba bamuzimbira eko eka 10 enamayungu gwe eriyo omuntu atayagala ebyo kati omusajja yali ayagala bamuwasi bamutwale naye namayumba bamuwasize ku Makula kati gwanti gwe nga Makula kati gwe nga Makula oweerezaako eno omulezi naye oweereza eno okuba naawe oluseke naye wabeewo alukubamu mukulu obote ekintu ekyo kiraba otya kegamba kyewuunyisa naye
kigambe embeera gye tulimu nzibu nnyo kiseera kizibu kyesitamanyi how old is Makula okusinza ku ono musajja wange yafudde kozi yafudde guno mwaka yakafa myezi esatu Makula yaziika Makula teyajja twagezaako kumutegeeza naye teyajja azikalo nakigalala mu majaani wano naye teyajja naye omusajja ono ate abadde mu gy'obukulu 47 era y'omu ku baawakanya ennyo Makula ng'akola birthday emyaka 36 nedda tekisoboka wano alinnyamu emirala mwana wano n'amaani alinnyamu nga wano naye akyazaala oyo ekyo kyembuusiza emyaka nti oluusi tuyinza okubanja omuntu ebintu byatasobola kuba kati mwami Bugingo byabadde ngaayogera baŋŋambye nti omwana we abamanyi omwana we bagamba omwana ali myaka 2 omukyala omwana omukulu owa Makula omujja na nyina omwana omujja na nyina myaka 2 myaka weddaluza na mwana muto myaka 2 muntu mukulu kyekugamba muntu mukulu akati ekibuuzo ne kibeera nti bwaba yamuzaala alina emyaka nga 25 n'azaala kati kitegeeza nti kati alina emyaka 4 nga giijo nga 5 sayansi w'obulamu ayinza okuzitowa owa nature kuba bw'oyingira menopause biba tebikyasoboka ontegedde oba si kyo Katonda bw'aba akuyambe n'oyitirayo n'olufuna luyinza okuzitowako era ne bakulongosa mu lulongoosa ontegedde oba si kyo n'otaluzaala era ne baluyiwa buyinga Windows kati omusoma yabanja byatamanyi kakati musumba oluusi omanyi wano mu time ya kyetuyita nga tudeetinga wano mu kudeetinga wano mu kiseera ekyo abantu boogererawo ebintu bingi ennyo nja kuzaalira abalongo zomanyi osumulako obusumuzi bwenti abalongo batuuse kati ebyo byonna byonna nga bimaze okwogerwa ekiseera ne kituuka omusajja yagala baana kubanga bino byetulimu bino byetwogera tuyinza okuba nga twogeramu naye amazima agaliwo omanyi psychology talimba science talimba psychologically Bugingo akulaga nti njagala baana era bino byabanja bali abaana si byabanja abanja Makula baana kubanga bali bakulu era tebakulimba nti Bugingo is worried of them abaana bali bafumbo n'obufumbo abamu ontegedde bulungi nnyo era mu byayogera temuli mu kigambo ekigamba nti nagenzeeko ewabugi nagenzeeko ewakandabe ku baana nesitabakola ki nesitabasanga oba omukazi n'abakweka psychological asaba ono baana yeerabire bali kaakati ekizibu ono kyalina tasobola olaba ne mu kyaki yagambye abasabire bamusabire ye lwaki tebamusabira nasobola akyenkugamba lwaki takolera Bugingo ekyamagezi lwaki tekikolera kubanga ti Bugingo yakulaga sirina buzibu gwolina obuzibu kyova olaba ayagala basabire oli musabire Makula mwandike emikono musabire Makula waddala kati yakugamba naye ne Makula naye waddala kuba alinayo omwana naye Bugingo yakyagira bulungi akyagira bulungi nnyo era kati Bugingo agenda kugoba era gwerindako Bugingo agenda kugoba oyo omuwala Makula agenda ennaku ze ziweddeyo ate Bugingo talina nsonyi amugoba bulungi nnyo agenda kumugoba aganya era kati ekyokwekwasa akifunye ne bwe yali agoba gundi yayawukana ne Teddy era yalina ebyokwasokwasa ebitalina makulu ekikulukuto lwakifa ekikulukuto emyaka 10 siraba ku luswene alimba kati ate omwana nga yali muto ng'omwana wa myaka 3 kitegeeza nti yali anoonya kyekwaso ekyekwaso yakifuna kakati ekyekwaso ekyo yakifunye tusabidde Makula nammwe mukirabye aganya okuzaala naye Mukama lwaki tamukolera byamagero nga bw'asabira abalala babibakolere ng'ebiruwa ebivamu eyo kyaki byomanyiiko abantu tebabifuna kyogamba buli ali kimu tigundi yagereyo mulemba n'addanga mulamu omwana tomulaba musajja mukulu benkana ne nnyina yoyo omuvubuka omwana mukulu nnyo olanga akutte nnyina alinga akutte musajja ŋwaŋŋuli alinga akutte girlfriend we
so kirabi kakati musajja mukulu naye ate era waliwo n'ekintu ekirala. There's another school of thought. Oyo omwana wani alina kitaawe ali ludda wa gyali oba Bugingo okuva ddanga musajja mwewulunsi myaka 2 Bugingo yalitandika kwewulunta kutoka awo yali akyali ku mulamwa myaka 2 okudda emabega Bugingo yali mu Ndeeba yali akyali ku mulamwa era akyali wa Sserwadda zeewulunta kituufu kubanga okwewulunta weetaagamu budgeti kakati sooka ate ne mu myaka 2 egyo omwana ono makulu ayise wantu wangi okutuuka okugukira wano ayise wantu wangi bo kati yetedi agamba yaliko newaffe Mugagameero ku kyokulaba gundi abaana ate abaana we bali mu ggwanga agambye bali China abaana bali China nze maama abayinjiniya babiri bankubiddeko abaana bayinginie bombi babiri bayinjiniya babiri bali China bagenze kulya ku sente kuwumulamu maama network eno yakyankalanyemu nandibadde kukubirako naye ndowooza oba kati psychologically naye Susan Teddy abadde agamba Bugingo nti abaana bakubira essimu tebali mu ggwanga tebali mu Uganda buli obagala bakubire nze nange bankubira ku kasimu bali China naye nga ye tali mwetegefu kumuwa abaana ate abaana babakuwa abaana bakulu oyo omwana w'emyaka 18 abaavu omwana ye yayagala najja nako naye abaana bano baalaba Bugingo nga yeewulunta ku maama nga yeekola obusolosolo baayisibwa bubi abaana abo maama waliwo akaseera Bugingo we yabeerera omukambwe ennyo eri maama Teddy n'avuma abaana n'avuma abantu n'avuma buli muntu bayidawo abantu abasinga okusympathizinga n'omukyalo oyo Bugingo lwakukyawa lwakuganza makula abantu banyiigira pasita Bugingo lwa bigambo bye yayogera ku mukyala we maama w'abaana omukulu kubanga abantu bulijjo ffenna bye bimu tutambulira mu mbeera eyo osobola okera ku makyanga omugaati tokyakwagala akakulira ku kakeeki ekitegeerekeka naye bw'oba onoolya keeki togamba nti ebigaati tebiwooma kuba waliwo abakyabirya ate byaliwo mu njala kati beera muntu mukulu otegere ogambe nti weewaawo keeki omugaati guwooma nga kuliko ne buluband naye kandye ku keeki ng'andye ku keeki kanuguuna totandika kwogera kati Bugingo yensobi gye yakola nti ye yagenda n'akyamuukirira abaana eri bagamba tebalina school fees ati akutta omukazi amutadde mu kamera agamba gundi ayambala buleega bwa $5,000,000 ontegedde bulungi nnyo kati abaana banasanyukira wanga bo bakimanyi nti wali obaddeko ne maama nga bambi obuleega afuna buno obutambuzibwa nga maama bw'ayambala kati waliwo gwewo obuleega bwa $5,000,000 meka n'otakomaawo n'omuteeka ne mu kamera abikole ki naye endiga zo zaali nsanyufu bwe ziwulira akaleega ka $5,000,000 endiga zireke kuba ziba ndiga teri ndiga esinga kutegeera kuba ndiga kuba endiga beba ndiga eba ndiga bagitwala mu lufula era egenda ebigulu eki nga temanyi nti omusajja agenda bagamba mu endiga eza sente zaggwamu tikakati endiga nazo gwe zireke kubanga ndiga zirina kategole yaazo ti endiga eba ndiga waliwo byotasobola giwa byambuzi n'ebitegeera ontegedde endiga yebaki eba ndiga era endiga ezaalimu endala ezaali ndiga embuzi egundi ente zo ne zifuluma era zaafuluma ezaali endabufu kati ezeziri ndala kakati mukulaba kwo gw'okiraba otya Bugingo ayagala kudda wa mukyala we yayagala dda naye ono omwana ali mu sayansi atali wa mukyaki togamba nti agenda kumunsaasa agenda kwewabbaawe wali eperero wamuwala naye kati gwe kyogamba singa Bugingo tiyali nga tali mu sayansi yandibadde akola byakola anko kwezi tolina byolaba nogaa naye Bugingo kino kyakoze abadde ategeera oba ali under some influence Bugingo taliko katonda aliwa ali ku Bugingo bamuloga batya nga aliko katonda ati katonda andi ne sitaani asinga kwagala era ako abeefuula abasajja abakatonda banyigiriza bwati alage katonda nti ne musajja wono gobadde olowooza nti gwasindike mulina kanade Bugingo bwe gaba amafuta ye kati alina parafiini takyalina galiko ennyini anointing ng'amugjawo adda kuzina amufuuyira kakati waliwo ebintu ebyoleka omuntu ali ku mulamwa
era omuntu alina anointing owa Katonda n'oli alaga kuba Bayibuli ate yabiraganga abasajja Katonda abaagwanga era Katonda Bayibuli zaabalaganga nti oyo avuddeko oyo nno oyo tali ali bugingo bw'olabanga amanyi kye bayita obufumbo n'omuntu atalina ddiini yonna amanyi obufumbo kyeki kati n'akulaga nti n'atandika n'okujjira obunyiri mu Bayibuli nga Dawudi yawasa bataano nga kabaka gondi yawasa olwayonooneka n'akala kumanyiraga nti empeta teri makulu empeta ekyuma obuuma agenda yali agenda ddolu yasomesa abulirayo ye muntu abuulira abagole era n'akola omukolo gw'okubambaza empeta naye nyini yakere n'agamba ekyuma obuuma buli akirina akijja ku ngalo kumba alina gy'agenda okuvuluga akedde ku makya Bayibuli towandikanga Bayibuli wadde nolulinoolu oyo kyezza eziriwo oyo oba oliwo kakati bino byokakasa nti byo bituufu mu Bayibuli byani yabiwandiika nga gy'olina okusomamu obuliremu abantu ogikumyeko omuliro okyegedde bulungi nnyo kati tugenda kukola tutya okedde ku makya n'ogamba soda naye gwomanyi obulungi nti bamugula ku dduuka wali emmengo gwe n'obagamba nti ono weetaano era bwe anaamunywako ebizimba ebiwundu atazaala atakola ki ate n'otamuwa mukazi wo ye makulu ati yamunywa ate singa ali lubuto ali yalangirira nagamba nti buli anaanywa ku sodo oyina ebizimba toyina mwana byonna bigenda kutereera nabaana yagira takala soda yali naye makulu adoze era kwewuluntaza lwaki yanywa soda kyoka talina mitwalo 5 kugula kakipa ku kituuti wali naye yali akimanyi nti ino si bya ddala nti omukulu anoonya ssente bajja boogera mu motoka kujjawanoonya mataga Suzana kati yo musawo w'ekinnansi otera okugendayo n'oyogera nagendayo waddirisa sebo yannyima interview yagamba ati nagendayo asooka ntega abakongozi awo olwakuba nange era sitya zaba bannansi babaddemu nendaba obuligaliga obwekiyayi nenga nja kuyingira alina ekyotawo kirimu amafumu walu mu lujja nenga nja kujja nabagamba jjajja mulindeko nentandika oli muzukulu ate ayagala kyono nemuga jjajja mbaddenkwagala ngo gwagala toli mu mwoyo bamwoyo jako ebyo bikuli ku mutwe nkwetaagamu jjajja Lisa nayogera nange nabijjako biri n'ateeza n'eddoboozi nemugaa n'ekikanzu kigyeko Lisa nsabya kuntiisatiisa naye yeesulira okanzu bwe guto agusibyeko agutunzeko ekibugo wano agusibyeko n'ekibugo sayidi zeeno yafuluma ntiisatiisa akutte emindi aginyweramu sayidi esatu naye ngero okyali ayambadde enkofiira ate ateze mbatyako ki enkofiira y'omukeeka ng'eriko ebisusumadde bwebiti ye bamweyana kati gwabeera asamirira kati yafuluma byayambadde alina kino kiringa kiswaswaswa mu lujja kwe kuli obufumufumu n'ekyoto ate n'abagenda mbasaba b'ekinasi nabo babafira bwerere n'akakuba akakende owe tekategeereka neggwe ate gy'okima omukisa anyway ne mugamba Lisa bino ebyogera biri bitya otuwa ku interview nagamba nze sijja kwogera mu mawulire naye nze ebyaliwo nayimba kayimba ebyaliwo nenga kati byaliwo tolina kyokomplaininga kyonna nti nze tabanja agamba olubuto lwange lwayiika olubuto lwe lwayiika omusamiza alwagala nemugamba kati nno mute abisajja yaddamu kiga kale ng'akolima basitegedde oba abanywezezza kiri oba agenda kumuta naye ng'omusajja waalya musobolwa omukazi azaali mute eri gyali mu bufumbo bugenda kufa lwa mwana wali yeyeetagisa kubanga ekyamazima ekigenda okutta obufumbo bw'abaana babiri mwana pasa bugingo ayagala mwana ate ali sirias era yabagambye musabire ku ono bwe mutamusabira yalina amafuta anti ye amafuta ge galinawe gakoma naye agabakatiriza musabire ono bwe mutamusabira ekijja si muntu ate bino ebira byonna omwana omuwala olalaka abikola ate abaana b'e Kampala balina obugere abunuuna jjukira kati omwana alimu taaki ya kasino buli awali ebinuuko amanye ebinuuko byonna yatereera kale bakulaga version oli ng'akyali mutembeeyi kati omusumba waliwo obuoyiro obuzaamu enjala
bwe buli singa bonna tebazizaamu babimanya balina obusobozi balina obusobozi ka oyiro ka mitwalo 15 kagweramu ennaku ezi nako 3 dozi ya myezi 3 oyo nakajjako enkovu sikanjala kati ono omwana ayinza okwanga byonna byonna abikoze naye ng'omwana kuba nawuddeko nakatambe bugingo ng'agamba ngu taata we simanyi awezeza emyaka 10 oba yagamba 16 awangadde abantu abawangaala nagamba naye ekigenda okuta taata wange bintu bibiri emmere yagaana okulya emmere anywa bunywi n'ekirala ennyonta abantu babuuza ate ennyonta sibagamba y'amazzi eyabiribiri muzeyi talina mukyala ku myaka anti yafa ndowooza naye ku myaka 16 mbu akyagala okuba zilusweni siya ennyonta oba emutte myaka 16 ng'era okyafa ennyonta bw'okulumba n'okolaki mugongo kyogwo gw'oba okozesa mu ddwaliro ono binayisa bwe yafuna omujapani teyasula mu ddwaliro yayitawo buyisi yasula mu mengo lwe yasula naye lwe yafa kano nibinayisa mukama tusaasire yawummula naye kano nibinayisa lwe yasula n'omukyala gwe baali bakamuwa zaali ziwera ssaawa 6 ng'amaze okutuuka ena mirembe ku kitanda ingini kyeyo medda gundi akawala akazi kaali sisinga 2500 ajjukira abajapani obalaba baba n'eddagala binayisa oli azaala oyo binayisa oyo binayisa y'omujapani yamwetegula mangu yasula naye ewiiki ezi naga nti omujapani tajja mumusobola nga sipidi gyamutwalirako kabundu sisi 25 yali munafu sisi 25 yali zaali naye oli taata binayisa omukulu Canon omukyala bw'afa ne bamuwasiza omulala bambi zaali tezinawera ssaawa 6 gwa kiro era alakasidde nga bamututte na mirembe ku kitanda ali ku drip rawundi egi ne bamugamba bw'oyongerako ey'okubiri okubya akabundu obwatuse kakati oyo taata wa bugingo anoonya kufa ye yatugambye ku kituuti awo nti bannange amuyiyize mu ndiga ng'ayagala mu ndiga omwo erimu egundi egende emumaleko ennyonta naye kati era oyo namufuna muntu myaka nga 6 kinana kinana naye mukazi wattu anti era bagirirawo batyo kati ow'ekinana naye oba abatakyasobola ate nkaaga ow'ekinana batakyasobola nakwerinyisa takisi ate ku takisi oba mwagazayo abajjajja oyo n'abajjajja anti beebuzaabulizaawo bati naye oleni olo Susan bw'ataazaale mugole tulese muto bw'ataazaale nga tumuzaayo ke kayimba akayimbibwa omugole twaleeta muto bw'ataazaale nga tumuzaayo kubanga jjukira nkokweza ekintu ekyo kikuba ne pasita mwennyini buli pasita buli watunula mu maali iyo nayo nga talabamu mwana batandika omugala lwaki wagoba omukazi azaala akkirizibwa n'omusikira n'okutwalira obugagga bulungi nnyo mu ssemateeka obitwalira ddala era bano banagenda okupapala bano ab'ekajjansi simanyi ab'ekitende naye bugingo tebasobola muwa butwa abaliwa babeera nabo kati nga bamuweera ki okutwala ebintu kasita anaaba nga ayagala okuleetamu akajagala bugingo abeera yekka kati abeera ludda yaddukayo mu bufumbe namayumba namayumba takyagenda abasula ku luguudo baga tebakyamulaba kubanga ayina lidikka tebakyamulaba balinawo obutakkaanya awo waliwo obutakkaanya obw'amaanyi yanobera wa ku rediyo anti bwe yali ava wattedi era yanobera ku rediyo bugingo aleka ayina edda azimbye za apartment wano ng'okkirirange ewa olaba ku Pacify apartment eziri awo za bugingo enkutidde ku Pacify kyekikuba ekikirirawo zize Pentagon tebajja gizimba yabaga bagireka bagireka Pentagon tugirindemu erimu apartment ezo ezirya bwe zitunula ng'omuntu naye oba bye bino byebatugamba mbagenda zikuŋŋaanya bukuŋŋaanya mbu ebintu bagenda juya bizimbiddwa yakuleetawo bajja assembling obanga balireeta ebyo nga tumaliriza obotu njagala oweeyo akagambo akasembayo njala otegeeza abantu nti obufumbo institution erina okuweebwa ekitiibwa okwawukana nakyo kiri part of obufumbo kivula mu kyaki ffe tugenda tugamba nti until death do us apart kakati
naye mukulayira mubaamu mu bulungi ne mu buki ne mu bubi. ne mu bubi. Abantu baffe balina okweyigiriza okutegeera obubi kye bwali butegeeza. Balemenga kwogera bwogezi bigambo ebyo naye nga si kye bakola ki si kye bategeeza. Obufumbo bwonna bubaamu obulungi n'obuki n'obubi. Naye obubi bwe butuuka mubeere nga bakkakkamu nnyo naddala okusigala nga muli bantu. Then bw'oba mutuuse ku level egamba nti twawule biganye tukole ki Twawule. bwe tuba twawula tuleme kukola damage ezinene kubanga tomanya muyinza okwagala okudda. Pastor Bugingo yayagala dda okudda ewa mukyala we n'ebigambo bye yayogera alina obiyimirirako alaba nga byali bingi buli lwalowooza okuddayo ebigambo bino bimusika n'agamba naye n'alabika obutambi bujja kudda bumwekubire muntegedde bulungi naye n'alabika ntya. So kati akaseera ke kano ebintu ng'ebyo nga bizze mu society zaffe bibeere ebyokuyiga. Ontegedde bibeere just byakuyiga nti ekiri ewa Bugingo so otuuka n'ewuwo Kituufu. otegedde so otuuka ewa buli muntu yenna naye ekisooka mwesabire kireme kutuukako naye bwe kiba kikutuuseeko ate gwe kihandling in a better way. That is just that. So naye otherwise twagala mwana Pentagon ntwagivaako batugaa tugiwummulemu twagala omwana Susan. Bw'oba tolina mwana Susan akaseera tulimu kazibu nnyo twagala mwana twagala kintu eki mwana bw'aba mwana taliiwo kkiriza mwana yayiika mwana bamuyiika. nze jasooko abawala ennaku zo beevumbulidde omuze gw'okwesiba ku basajja. Tafuddeyo oba mufumbo basi mufumbo aga nze wendi nja kukulemerako nja kubeerawo. Susan oyo ekyamutaasa nti omukyalo oli Teddy mulokole naye engeri gye bayisaamu Teddy abakubanga nti ali mulokole. Susan oyo yandibadde either nga ali mu ntaana oba ng'ayita Tembo ng'ali ku street okwo bano abakazi abeeraguza. Oyo maama Teddy singa teyali mukyala mulokole kyeyandikoze oyo omuwala ku bye yamuyisaamu kubanga bakolanga script evuma omukyala n'abaana be. Bugingo nga asula ne Susan kati enkya tubavume kino kambi nga Bugingo amajini gamuli ngera Bugingo olutwa ku kitu bagaga mwamuka buli kyeyayogeranga nga avuma mukyala we n'abaana eyo kati tubamaze kati oluddako enkya n'atuuka n'ogenda mu kooti nga bamuwabidde ng'agenda na Susan n'atuuka Susan nga ayina nosalawo abaana babawe fees zenkana zitya babaweeyo mmeka n'ozitema n'azitema. Omwana Doreen yalina akamotoka ka Spasio ne bakamuggyako ne bamugya mu administration ya church eya radio yali akola ku radio ku omuwala ne bamuggyako maama naye ne bamuggyako nga byonna nga si mulokole n'osigaza obulamu. So abawala mwetunga mu basajja